DMO Online Television rates this program as TVMA. It is intended to be viewed by mature adult audiences, and may be unsuitable for children under 17 as it might contain strong political themes, gestures, and body action. Kijajja mirimu wali tunywereza omuntu ku mulimu gwe omulimu nga gumuweereddwa ng'awulira gwe gwina okumubeezaawo nga bw'omwekoonako ku mulimu ogwo gw'ogweri omanyi bwe bagamba nti oyo nkonge yakukuba gyesitalako yagibako kati osanze tekasikirwa mbazzi era ndi mpologoma tekwata omutama agikwatamu ng'embulya oluno gyonna nnyonnyola miti egyo omwana tumunaaza ekyogero mu kyogero ne tuteekamu ejjirikiti nti basajja jjirikiti tiriwalampibwa kubanga oyinza okubeerawo nga bakuwalampa okyomwana omuwala tuteekamu ensogasoga nti alina ensogasoga tiyeewalwa mayiba omuntu naakula n'afumbirwa tuteekamu olweza n'ebbombo tuteekamu emiti eginyweza omuntu kakati nga bakunaaza bulungi ekyogero bakuteekateeka bulungi n'okulumikisa n'ogukolaki n'ogusanga ate n'ogwonoona omuntu takola saavisi mu buwangwa bwe era mukama katonda bwe yali atuwa omuddo guno ng'atuwa emiti ng'atuwa emyoyo olowooza yalitonze omuntu mu kifaananyi kye ne bakola emmotoka n'ekolwako saavisi ng'omuntu takolwa saavisi kakati naawe ali eyo bakunaaza ekyogo bakukokoola bakusumulula bakulasizaako balina ebintu bingi bye bakukolako lwakuba abantu abaloga bannaabwe tatera kuvaayo kumulaga nti ye yamuloga kati nammwe abaloge mujje tubajjanjabe waliyo abantu abategera eddagala n'aliramiriza bubi kakati naawe ng'olusi toli mugange nga tibakuganga nojja ogwa mu mbi kati amatugo n'omutima bimpe nkuwa eddagala lyange n'ekikolo gwalina obuzibu mu dduniya nga watambulako n'obulwaba nakuwonya oba walemwa lwa nsimbi nsaba oyogere Jofuleti weekweka nveemu okuzanyisa obulamu ketwafunye omutaasa yange watera akuwonya mbalamusizaako omuna gye musinzira okubanga mulaba TMOline Television mwebale nnyo ebiseera bye mutuwa ne mutuwagira. Program y'olunaku olwaleero ne Ssaabakabona Jjumba Ligaweesa kampuni eyitibwa Kasamitala yegitaddemu ssente. Bw'oba oli munna bizinensi nga bizinensi yo yakatandika ng'oyagala bizinensi yeekulaakulane efaananeko n'ezo ezakwegombeseza okutandikawo bizinensi ekika kyekimu nkugamba kolagana ne kampuni ya Kasamitala ekugulira ebintu ku muwendo ogwa wansi ddala osobole naawe okuvuganya mu katale k'abanene abaatuuka edda mu bizinensi gye wakoze. Kampuni ya Kasamitala ye kampuni yokka ekuggira ebintu okuva e China ku muwendo ogwa wansi ddala ate era nesobola okubikutuusiza wano ku ggwanga Uganda n'ebikuleetera mpaka either ku store yo ku dduuka lyo oba ewakaawo. Kolagana bulungi n'aba Kasamitala ng'obabuuza ebibuuzo ebyenjawulo ng'oggyeko ekyokuguliza ebintu ku bbeeyi esinga okubeera eya wansi ate babikutambuliza ne bakuyambako n'okukkiriyalingira emisolo gyonna ekintu n'obeera ng'okifuna bufunyaawo ku dduuka lyo. Beebaze nnyo olw'ensonga be bakuwa omuwendo ogusinga okubeera ogwa wansi naye ate omulimu gwawe bagukola mu ngeri ya bwesimbu. Kwata simu yo yogerako ne kampuni ya Kasamitala mu ofiisi eri mu Gwanzu Bayun District e China ye namba y'essimu eye China otumye ekintu kyonna ate obuuze ebibuuzo ebikwetaagisa okumanya engeri gy'otumbula mu business. Ate mmwe abali wano ebintu bwe biva e China biyingira mu Uganda at least emirundi 3 mu buli wiiki baweereza ebintu bituukira wali ku Total Business Center wojja okubeera ng'obijja. Kasamitala yempagidde n'okunteekamu akasente okusobola obbatuusaako problem solver oba omuntu asobola okubamalirawo ebizibu byammwe ye Jjajja Jjumba Lubo Waligaweesa. Kale kangende mu program y'olunaku olwaleero tubeere nga tugitandika naye tuweerabira Kasamitala Cargo and Logistics Company. Nga siraba kwanjula mulamwa gwa leero kangende wa Ssaabakabona ababuuzeeko awo ndyoke mbabuulire lwaki musazeeko ng'enjogera ya bulijjo ennaku zino bweri. Ssebo nsanyuse okunnyaniriza
Ayewa sebo nange nsanyuse nnyo kulaba mukulu Kankaka Peter ow'Ekinyomo. Nsanyukidde ddala okulaba webale kujja. Kambuuze ku bantu baffe abalabi ba TMO online television. Abasebo ne banyabo bakadda bange muli mutya. Muli bulungi Mukama Katonda akyakuuma. Mwebale okuyita mu COVID, mwebale okwekuuma, mwebale okusanitalizinga, okwambala masiki, okweteekateeka obulungi kubanga COVID kirwadde ekyatwala abantu baffe naye tugenda tukisembeekereza mpola nabo bufuuka obulwadde bwe tuyinza okuba nga tumanyidde. Kale bassebo ne banyabo mbabuuzaako abali emitala w'amayanja ddala ng'oli mitala w'amayanja ng'owagira TMO waliwo abantu baffe bangi mubadde mubuuza naye Ssaabakabona Jjajja Jjumba Lubowa aligaweesa bawasenga kulannamu mu bw'ati taata Nabisaso ennaku zino oli Ssekawere obuliddewa mbadde mukulabirira baby mama biki naye nga gyendi. Kale nno bassebo ne banyabo mwebale kutwagala, mwebale kutulaba, mwebale kutubuuzaako. Abantu babadde badimandinga mukulu Kankaka titukyakulaba ku TMO munnange tolabika nga gyendi. Guno mukutu gwaffe kwegamba gw'abantu baffe message eyitirako okutuusa eri abantu baffe. Era ntumirako taata wange Tamale Mirundi Senior, nkutumirako Haji Abdul Naduli, nkutumirako Jakana, nkutumirako n'abantu mwenna abawagira TMO online television. N'abaagala Kankaka ng'omuntu bannaye mwebale kubanga abantu bangi bakola ebintu ebirungi mu nsi naye nga talina mukwano gwagalwa eri bantu. Kale mwenna abatulaba ne mutwagala ne mutukubirako kasimu bannaye tubabuuzaako mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yewaawo bassebo ne banyabo mbabuuzizaako atenderezebwenga, agulumizibwenga, aweebwenga ekitiibwa, amawanga gonna agamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Ssaabakabona Jjumba aligaweesa wangisebo olwaleero nzize mu kitundu kino ekikye kyennyini nsooka kwebaza weebale kuyonja kiggwa. Abantu nno bakulisizza COVID, abantu COVID abakoze bubi naye oli mukulembeze newankubadde oli muwonya. Essuubi ly'okuba nti abantu bawona COVID libadde lize era nga abantu tetukyeralikira nnyo ng'ekintu bwe kyaliwo. Kanzoge kubuuze gw'obaddewo otya mu COVID ono? Weekuumye otya? Obaddewo otya kulika okuzaala omwana? Gyali Segawa Kaasa Mitala Bisaso gyali baby nange neebaza Ssenga Kulannama aligaweesa okunzaalira omwana ow'obulenzi ate ne neebaza n'abantu baffe mwenna abatusabira okulabika nga tufuna ezzadde. Ekitundu ekyo nno kye kibadde kisinze okumbuza. Omanyi Kankaka kankubuulire abantu bangi balina bakyala baabwe naye nga tasobola kumulabirira kutuuka ku kuzaala. Kankaka omukyala tayagala ssente zokka nti bw'onookwata ssente ogenda ziwa omukyala agenda azaala omwana oba osasula eddwaliro wabula n'okubeerawo okwo ne mu ddwaliro gye tunywera eddagala waliyo ekitundu aze ne bbaawe gwe basooka okukolako. Mazima olaba omukyala bw'afuna saavisi kubanga watambudde naye n'olaba nti bw'agenda muleba wodi okusindika omwana ate naawe wano w'oli amaanyi g'omutaddemu ng'agenda ng'akulabako kimuleetera okuzaala obulungi. Kale akaseera ka COVID akabadde akakanayo kyani ffe tubadde bazito nga tuli eyo kwegamba twekuumira ddala kubanga Kankaka abantu baffe baatufaako abamu
era n'abo basobola okwekuuma naye tubadde tusanitalizinga ne tubeera nga twambadde masiki ne tubeera nga tusisinkana abantu eddwaliro nga lino ng'abantu balina okunaaba mu ngalo ate nga twateekateeka bulungi omuntu ng'atuula wala omanyi kizibu kyakuggala ddwaliro eddwaliro si lyangu lyakuggala kandi wabeerawo abantu oluusi kambeere nga nsimba wakati kankubuuze ebifo bino ebyobuwangwa n'ennono masinzizo malwaliro oba makooti kakati wano wootudde olabawo wano wootudde wano otudde mu ddwaliro mpulira eddwaliro lya Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligaweesa wadde nga ndi kabona wadde nga ndi Ssaabakabona wadde nga ndi jjajja w'abaana naye ekitundu ekisooka okunkakatako kyekitundu eky'obujjajja eky'obuwangwa bwange kaakati mu bifo bino nti bwe baabifeebya baagenda ne babijjako ekitundu eky'obujjanjabi ne babujjako ekitundu eky'esinzizo ne bajjako ekitundu kwega ne wasigalayo kimu ddwaliro naye nga mu ddwaliro eri mulimu ekkooti mulimu obulamuzi omuntu najja ng'alina ekimuluma oba bamubba aba bakola kino osooka otuula n'oyita omulamuzi n'amala okutuula naga nti nedda kankaka mu kino na kino na kino gwe mubi oba mu kino na kino gwe buuti oyagala okunyweza omusajja ono naye omusajja omwenderako abakazi abakyala abalala omukyala ono oyagala tumusibe abeerewo ng'ateredde bulungi naye omukyala ono ate omugattika kwegamba omwami yakusitula n'akutwala e London ate bwe wagenda n'ofunayo omukazi omulala yakutwala e Bulaaya omanyi njagala nkubule mwami kankaka abantu baffe balina ebizibu bingi kakati ennyumba zino za bulamuzi ennyumba zino za bujjanjabi ng'omuntu yalwala ekirwadde ne bakiteeka mu kompyuta tebasobola kukiraba kakati obujjanjabi mwebuli obulamuzi mwebuli awo ne lisigala nga ddwaliro naye ate kankaka tuyina n'amasinzizo gye tusinziza era olunaku olumu olibeera ku TM eno online television n'olaga abantu tusinza tutya era nga bwe tuba mu masinzizo twambala tutya kakati lino oli mu ddwaliro kuba njagadde nnyo abantu bategeere nti essabo nga njagala kutegeera liba sinzizo naddala mu kiseera kino ekya covid ddwaliro oba bulamuzi kubanga waŋŋambako wali emabega eprogramu z'obadde obuze wakola abantu tezibanyumira waŋŋamba nti ewaffe waliyo obulamuzi eriyo obulamuzi ekitundu ekyo eky'obulamuzi kibadde kyankwata nnyo kajje nkitegeere kati olwaliro ntudde mu ddwaliro kakati eyo eddwaliro eryo libeeramu obulamuzi nti edda bajjajja baffe ku lubereberye ng'omuzungu tannajja wano bajjajja baffe baayina ennyumba zino ng'ennyumba zino zituddemu obujjajja bwabwe ekigambo jjajja kitegeeza obujjajja bukulondoola okuva emabega gy'okola ki gy'ova kakati nze abatulaba n'abatuwuliriza nze ndiko obujjajja yenze Jjumba Lubowa aligaweesa amannya ago si meetuume si mawulire wabula galiko obujjajja bunnondoola ekinfuula aligaweesa buyinza bwa jjajja wange nti aliweesa amafumu ago aligaweesa yaligatabaaza oba aligaweesa ge galimutta kati obuyinza obwo abantu bajjange waaligaweesa basobole okusabawo obuyinza bw'amafumu ago bagende balwane entabaalo bagende batabaale kubanga Obuganda buno twatabaala butabaale Bunyoro twatabaala butabaale Buddu twatabaala butabaale bassekabaka baffe ababereberye abaasooka bagenda batabaalira ensi eno okugiraba nga bweri kati ne bufuuka Buganda ddala nga beegasse mu Buganda obwo kakati obulamuzi obwo bwasinziiranga ku bajjajja baffe ne beesiiga eggerenge ne bagenda ku
entabaalo era kyovolaba nti entabaalo ezo zikyatambula kyovolaba nga amafumu gakyaliyo gakoze eki gayimiridde ne bona ogenda ku ngabo ya baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda engabo ezikuuma Buganda oba akabonero k'ensi eyitibwa Buganda era olabako amafumu nga gayimiridde akabonero akategeeza entabaalo kakati entabaalo ezo nti kijjayo kiri aligaweesa obulamuzi obwo obwaligaweesa obwa Mulyanga obwa Muzigo obwa Mukoota obwa Kiwagu obwa Balironda obwa omusajja omukulu Kasamitala Segawa oye yayasa omutala Buzindwa olusozi Kannabuli munaga nti nzinzeewo obuyinza obwo bwe bunfuula omulamuzi nti omuntu bw'ajja wendi oba bwansemberera oba bwankubira akasimu tusooka ne tuyita mu bulamuzi nti gwe bulamuzi ki bwe waali badde weetaaga kubanga ekkooti zaffe naawe ozimanyi tizikyali mu mazima kituufu nti muli ekkooti zaatutabula bw'otunuulira amaka gaffe omukyala takyali w'amazima omwami takyali w'amazima era kyova olaba nga kankaka tuvumirira abantu abagezaako kusaanyaawo ebifo bino batya nga babikozesa okweyagaliza kuba njagala nkubule mu puroguramu eno abantu baleetanga kikuba nsiko ogende ku nsiko onoga eddagala abantu babasibanga kyayi ku mukono nga kye basibako kakati abantu abafudde ennyumba zino ez'obusuubuzi byebintu ebikyayisiza abantu era kye tuvaayo ku TM otukole programu zino nti nedda fe ab'obujjajja ab'obuwangwa n'ennono obuyinza bw'abajjajja baffe bukyaliyo gw'oyagala kulamula mu ki oyagala kulamula mu makaago oyagala kulamula mu mulimu oyagala kulamula mu bulwadde oyagala kulamula mu kufuna oyagala kulamula mu bufumbo oyagala kulamula ku mulimu gwogwo gw'okola obulamuzi ojja kubusanga tubulina otuule mu ntebe eno oginywereremu naye abantu bangi babawa entebe olugituulamu bwati n'emwokya n'addukamu kubanga obulamuzi tebabumunywerezaamu nti bw'obanga olina ekintu kyonna ky'oyagala okunywera ffe twavaayo ng'ab'ebyobuwangwa n'ennono abantu banywerere mu bulamuzi bwabwe kale ennyumba eno libeera essabiro awo ofukamira n'osaba omukisa ennyumba eyo ebeera bulamuzi awo woofukamira n'osaba bakulamule ennyumba eyo ebeera eddwaliro kubanga eri abantu baffe abalwala naye nga balwadde lwa mbeera yansi omuntu akulabye okola akalimoko bulungi ne baloga kansoke ate nkuzzeeyo wali ennyumba zino zinyweza nenkwata entebe eyo nenginywereramu kanti temeteme mpaka ku muntu wa bulijjo nga nyina omulimu gwange mpulira amazima bwe sifuna promotion ati sinaligize ndi awo mulina obusobozi obunywereza abantu ku mirimu olina anywerera n'agufuna bakamayo ne batagumujjaako ate jjajja mirimu yalagawa jjajja mirimu sebo kankaka mu nnyumba ezo mulimu obujjajja kakati jjajja mirimu waali tunywereza omuntu ku mulimu gwe omulimu nga gumuweereddwa ng'awulira gwe gwina okumubeezaawo nga bw'omwekoonako ku mulimu ogwo gw'ogweri omanyi bwe bagamba nti oyo nkonge yakukuba gyesitalako yagigwako kati onsanze tikasikirwa mbazze era ndi mpologoma tekwata omutama agikwatamu ng'emulya oluno gyonna nnyonnyola miti egyo saagala byogera nnyo naye omuntu bwaga nti nze ndaba kankaka nze ndi mpologoma tekwata omutama agikwatamu ng'emulya nze kati onsanze tikasikirwa mbazzi nze ndi buyisi bw'omu nsegayo ebika omuntu bw'afa enamave tugeze wali mu kibira nga bakyattirawo abantu edda ensege eva e Masaka n'emulyako naye nga tewali yagikoze eki yagirikidde kakati buyisi bw'omu ensega yekola ki yebika kakati waliyo eddagala eryo waliyo obunywevu obwo kwegamba Katonda yatuwa obujjajja ate naddala ng'abaddugavu naddala ng'Abaganda abantu babaffe Ssaabasajja Kabaka naddala ng'abantu b'obuwangwa n'ennono kankaka abantu baffe babonaabona njagala nkuwa ekyokulabirako nti ffe tusisinkana abantu bano olwaleero Omuganda
oba omuddugavu okuwasa omuzungu akalubizibwa kubanga si wakalica ye kati omwana ava wano teri muntu alinnya nnyonyi nga talina mukisa kakati bw'amala okutuuka e Bulaaya n'akola bambi emyaka 2 amiisinga okwefunira omwana omuwala gw'ayagala girlfriend oba gwe yaleka e Uganda n'amuteekamu air ticket n'akozesa empapula ze n'amutikka n'amutwala mu mawanga ago gonna oba America oba London oba Buwalabu oba Japan oba China n'atwala ng'atutte mukazi we agenda okutuukayo ng'alaba omukyala oyo omukyala ng'alaba takyali ddaala lyaliwa ndyono eyamututte jjukira wabeerayo amalindirizi nagaaga akola edda naye nga galindiridde nga galindiridde abo gwe batwala omwana omuwala ng'alina empapula z'oli nga bamumutwalako ng'omusajja abeere yabonaabona kati abantu abo beetaaga bulamuzi kubanga oli aba yakwata ssente ze ne mutegeeragana n'akutwala naawe kuuma amazima kakati obulamuzi obwo tubulina neebaayo omwana ow'obuwala agamba nti nze nkoze oluusi nga bamuzaalidde n'eyo n'agamba kaneetikkira omusajja mu kuva e Uganda n'antegeera gwe tunaayogera olulimi lwaffe n'amutikka n'amutwala n'amuggyako empapula n'akola ebintu byonna nga bw'abikoze ogenda okulaba omusajja oyo olutuuka eri asanga eri naga amalindirizi gye bali bamaama basuga mami abeekoleddeko n'agati anga mbuuka n'ono ennyumba agirekawo nga bamutwala abantu baffe bali eyo babonaabona waliwo abantu baffe b'osanga nga yagula poloti ye olaba kati nga omwana mulenzi nkooyo oyo mbadde mbuuza ku bantu banaye nkooyo oyo sikubuuzizaako nsonyiwa naye kankubuuzeeko kati nkooyo oyo olaba azimbira abantu omuntu n'agula ettaka lye ne bamuzimbira ennyumba naye bwe bamala omuzimbira ennyumba abaganda be ne batandika omuloga n'ennyumba eyo nemulema okuyingiramu oluusi nga tayalaba nkooyo oyo n'aweereza ssente abantu n'aziwa abantu abatali bazimbe ssente zonna ne balyandye kati omuntu oyo yeetaaga obulamuzi ebyapa by'ettaka obiraba ettaka ne balikebera nga liriko ebyapa bimeka 2 3 4 kakati omuntu oyo aba yeetaaga bulamuzi kankaka wadde ogenda kugula ttaka weetaaga okeberwemu wadde ogenda kuzimba weetaaga okeberwemu wadde ogenda kuwasa weetaaga okeberwemu abaana otunuulira abazadde baffe bwe bateeseteesa abaana abazadde bakola ne bamenyeka ne bakola ki naye batunuulira abaana baabwe be banywa enjaga abaana be basiba balansi abaana tibakkaanya oluusi osanga omusajja yazaala mu bakazi 2 basatu abaana beetemaatema tunuulire emaali y'abantu bonna bagireseewo abaana batunze entunde abaana bali ku nguudo bayinga nfuufu naye ng'olaba omusajja yakola ne yeerekereza omukazi yakola ne yeerekereza lwaki abaana tewabateekako bulamuzi abaana tewabateekako bujjajja obwo bujjajja bulondoola kakati abaana babalokolo babasiraamu babakatuliki gw'olina okubeera ne jjajjaawo nga jjajjaawo oyo gw'oyina jjajjaawo n'akuteekerateekera abaana ennyumba ezo kye ziba zibeera buki bulamuzi nkansoke nkubuuze omanyi waliyo oyo nga yafuna ku ssente ng'era ayagala okwenyweza nga waliwo tubadde tuwogera naye ate waliwo ono nga yanoonya mulimo oba alina emikisa gy'ataddewo okufuna omulimo waliwo enkola gye muyambamu abantu ne bafuna emirimu ate kaakati kankaka ensi yaffe ogiraba nga bwefaanana kutyemu okuno titusobola kwogera bintu ne tubimalayo puroguramu ebeera dakiika 45 30 oba ssaawa emu naye njagala otunuulire ate bwe tuba situsobola kufunira abantu mirimu gwe tolanga abantu babaweeredde ne basoma naye nga batambudde mu kibuga naye nga tozitugudde olubega empapula enkuba ezikuba nozikuba bwayokesa endala naye ng'ate abayindi mu ofiisi n'empapula tebakola ki tebalina ensi eno kankaka bagiyitamu namukisa mazima gwe kyogamba nti bannamawulire bonna nga bw'obamanyi bwe bali basobola okukola kankaka byokola waliwo kye bayita common sense wadde nga wasoma naye waliwo kye bayita ekyo kakati ate waliwo kye bayita omukisa ekyo
mwanyamba nakifuna kakati omukisa gwe otunuulira program olooza online eziri mu Uganda ziri meka nyingi nnyo zimera buli lunaku. Lwaki abantu babuuza jjajja Jumba nakulaba ku TMO si kyakulaba jangu ku TMO tubuuzeeko tulina ebibuuzo bye tubuuza kakati waliwo kye bayita omukisa omuntu abeerawo abantu bangi balina sente nga tebalina mukisa. Jjajja Jumba kankubuuze omukisa guno ogufuna ozaalibwa nagwo. Omukisa osobola okuzaalibwa nagwo naye omukisa bagwonoona. Kubanga wazaalibwa nagwo maama we yeeteekateeka n'akuzaala n'akuteekateeka bw'okula n'ogwonoona ne gufa. Ate omwana tumunaaza ekyogero mu kyogero ne tuteekamu ejjirikiti nti basajja jjirikiti tiri walampibwa kubanga oyinza okubeerawo nga bakuwalampa okyomwana omuwala tuteekamu ensogasoga nti alina ensogasoga tiyeewalwa mayiba omuntu naakula n'afumbirwa tuteekamu olweza n'ebbombo tuteekamu emiti eginyweza omuntu kakati nga bakunaaza bulungi ekyogero bakuteekateeka bulungi n'okulumukisa n'ogukola ki n'ogusanga ate n'ogwonoona gwe wennyini gwe wennyini owasiza abakazi abatalina program gwe wennyini oli mu kwenywera mwenge gwe wennyini weeriraanya abantu bolaba bagenda okusumbuwa oluusi osanze bakakitaabo oluusi osanze bamaama bano bakazi bajja oluusi osanza mu maka mwogenze kakati omukisa guno babeera baguddaabiriza kale katulabe kamera gyontunuzizaamu kamera tekolwa service buli lwogenda okugikozesa ku guest omupya eryando ino dikyajinga ebituli ebigendamu amaloboozi ino bikyekinga yo kenyini ino gisiimula lenzi ne lenzi ino ginyweza omulundi omulala ekwate ekifaananyi ekimu. Kati lwaki omuntu tebamukola service nga n'ente bazigema ate bwebamala ne bazifuuyira lwaki omuntu takola saavisi mu buwangwa bwe? Era Mukama Katonda bwe yali atuwa omuddo guno ng'atuwa emiti ng'atuwa emyoyo olowooza yaali tonze omuntu mu kifaananyi kye ne bakola emmotoka n'ekolwako saavisi ng'omuntu takolwa saavisi. Kakati naawe ali eyo bakunaaza ekyogo bakukokoola bakusumulula bakulasizaako balina ebintu bingi bye bakukolako. Waliwo ali eyo abuuza ti naye kakati ye Jjajja Jumba abeera mukono mu kirowooza naye bw'aba abeera mukono mu kirowooza nze ali emitala w'amayanja ayinza kunkola kaatya? Ekibuuzo nange nkyebuuza kyakyebuuza mukyalemye okunkonvinsinga waliwo eyaŋŋamba obujjajja buno kasita osukka ettaka lino eryo gye wazaalibwa buba tebukyakola. Ekyo kya bulimba. Zino baziyita mpewo. Mpewo. Kakati empewo ekomawa. Empewo yeyeetoloola ensi yonna. Nze kanka kantuuka mu Amerika nga tutudde wano n'ensindika ne bakola ki? Ne bagenda ne kikolwa. Ne ntuuka e London nga ntudde wano, ne ntuuka e Dubai, ne ntuuka e China, ne ngenda e Kabale, ne ngenda e Masaka, ne ngenda e Kampala naye nga ndiriddawa nga ndi wano kubanga obwo obuyinza bwe bulamuzi Mukama Katonda bwe yatukola ki? Bwe yatuwa. Omuntu tumujjanjaba ng'ali mu kifo ekyo kyalimu oba omuntu tumuwa saavisi ng'ali mu kifo ekyo kyakola ki? Jjajja Jumba nyina kye ngenda okwogera n'anaakiwulira kale soogedde linnya naye kusaba bw'oba okiwulidde gwe gweŋŋamba ogambe nti nakyeyambisa okusobola okunoonyeza. Waliwo abantu nga Bannayuganda alinnya ennyonyi n'agenda mu Amerika mikwano gyange bangi mbakubira nga bali eyo amazeeyo emyaka 3 kolo n'azadde abaana yagenda wa 3 kati amazeeyo 3 azadde omwana talinnyangako wano omwana ewaabwe takwatanga ku kikolo kya ddagala wano n'ayagala omuyambe. Abantu abamu bazadde ku abaana ne babafuukira ekizibu mwana n'atavaamu n'atuuka kubanga amulabiriranga disabled bwe yeetolodde malwaliro n'ebyuma byonna ne kiddayo ku bujjajja omwana oyo muteekereteekere eyo. Kakati obulamuzi bwamwe buno n'amaanyi awo butuukawo osobola oteekateeka omwana w'omuntu atalinnyangako na wano ye tumuteekateeka nanti tugambye nti mpewo mpulira ate kanka katukola ne discovery
mpulira tutambuza ebintu mpulira tukola service kale katugeze omwana ngoyo yetaaga kyogo nenteekateeka emiti gyange bulungi nenjisa bulungi nenjikola bulungi nenjiwanga bulungi nenjiwonga nenjikolera byonna ebyetaaga okukola nenkwata eddagala eryo nenditeeka mu nnyonyi nyina kampuni gyennanga eyakaasa mitala nenteeka ku kampani gyolanga eddagala nendiweereza nerituuka n'anaaba n'anywa nemusavisinga omubiri neguddawo negubeera mulungi era nsobola okuwa omuntu ekyogero ow'emyaka 3 nemuwa ekyogero eky'omwana wa bebi netuddayo omukisa gwe negubeera gwa mwana muto neguzimbibwa eddagala tuliweereza ennaku 4-5 nga lyamutuuseeko dda kasita tuyita mu nkola yennyini gye tuteekwa okukola ki kanti kankutegeere nga nva mu kitundu eky'okukebera ndi Masaka ndi ku mulimo gwange corporate ntula mu office nkalubiriziddwa okujja ebiseera ebisinga waliwo olina engeri gy'osobola okunkeberamu n'otegeera ekintawaanya nkukebera nentegeera ekikutawaanya ate nenkikolako ng'ate oli mu ofiisi yo kakati olaba e Masaka wano eddagala tuliweereza ku takisi ezigenda e Masaka ne balikuleetera mpaka mu ofiisi yo ng'ate n'omuntu aleese tategedde nakutegeera nti ddagala tupaakinga bulungi obuwangwa nga bw'otunudde noga nti nga bwe wayonja ekifo kino nga bwe wakiteekateeka bwe kifaanana ekifo ekyo n'enkola obuwangwa wali bwe babulowooza bwavaawo tusobola okukolako ne bw'oba ng'oli Kampala eri abakyala abali mu maka gaabwe naye nga tasobola kujjawo oli eri abantu aga nti nze munnange ndi mulokole ensonga yange giteeketeeke bw'oti nze munnange ndi musiraamu sijja kusobola kujja mu nnyumba ezo n'omukolako kanka kaffe tukola ebintu bingi tetubyogera wano nga tubyogera naye kye tunoonya nti naffe kwe kussaako ettaffaali ku ggwanga lyaffe era eggwanga eryo nalyo litambule nga bwe lirina okukola ki okutambula ate gye tukomye okusirika ffe tuwunzika nga ffe situkoze mulimu gwaffe guteekwa kukola kuyamba ku ggwanga lino kyetuva tuvaayo ate tukwebaza twebaza TMO ne management yaayo n'abantu bonna abakozi ba TMO otubeebaza nti muyina we mututadde muyina bye mutusomeseza kubanga omusawo w'ekinansi tavaayo kwogera ku mpewo kuno abamu babitiira ddala naye kati nze nagamba nti abantu baffe bonna abatwetoolodde nga bwe nakugamba nti tusobola okuyunga omuntu nga taliiwo ekyo nakyogera mu puroguramu eri naye njagala nnyo n'okukyemfasayizinga omuntu yenna ng'olina omuntu yamenyeka njagala onkubira essimu omuntu oyo mukozese nze ng'owa TMO temuli bulabe okukakasa abantu nti Jumba ayunga omuntu nga tamukutteeko amaanyi ago nkyageebuuza singa waliyo ekyuma kyo omuntu kyasobola okugula n'agatega mu bbanga nga gagenda waliwo neyakimbuuza bazze bakimbuuza naye nze kankaka omuntu muyungira mu lujjaawo awo nengenda wali nemenya ekitooke nemaliriza ekitooke ekyo nemuyunga naddawo n'atereera era tuyunza abantu bangi kankubuuze ku muntu eyalimala nga muto nga okugulu tekutambula bulungi oba omukono gwalimala waliwo enkola ebitereeza ebyo anti kati tuyinayo jjajja gwe bayita Wannema nti mu bintu bino byonna bye tunnyonnyodde ekigambo ekyo ngenda kukituukako maaso awo nti tuyina empewo gye bayita Kiwanuka tuyina empewo gye bayita Mukasa tuyina empewo gye bayita Wannema tuyina ejjembe lye bayita Lubowa tuyina emisambwa nga bwe gifaanana kati amaanyi ago ag'empewo waliwo abantu ng'aluma omutwe naye nga ne bw'onoomuwa eddagala tagenda kuwona ng'alumwa amaaso nga ne bw'onoogawa eddagala tigagenda kuwona waliwo omuntu oyo nga gwako amazzi
amazzi bwe bamuteka mu ddwaliro amazzi gamugwako nga ne bonomuwa eddagala tagenda kuwona ng'omuntu oyo wa mikolo nga wa miki wa mikolo kakati owaliwo omuntu gwe bazaala katugeze nti yakubwa poliyo oyo oyinza obutamuzangulu naye osobola okukikola ne kitasikirwa baana be ate waliwo oyo ali wansi eyeekulula eyeegolola eyeewalula gwe bayita magobwe kakati omuntu oyo tukola emikolo gya kabaka netukola emikolo gya kabaka bulamu egya Ssewamala netukola ekintu ekyo netutereeza omuntu naddemu n'ayimirira n'atambula walaba kawala kange kanamiiro emyaka 9 omwana yeewalula ku ttaka alinga musota amezeko n'ebyoya naye kati yagenda n'embufumbo nga yali yeewalula walabako omwami wano abadde wano mu kagaali bwe wajja wamulabako neneebuuza era ojjukira nakubuuza ati naye mulina obuzibu oyo gwendabye naye mulwadde azze kukima bujjanja emyaka 7 kati yawona ayimirira atambula era ndi mukulagaaji kwegamba lwakuba nti enzikiriza yaffe eno oba ekitundu kyaffe kino eky'obujjajja kitundu kyakyama titujjaayo bantu kuyimirirawo nti bundi w'obujulizi nti situyinza nakwogera kati ku bantu bo naye eriyo abantu baffe abali eyo agamba nti ajjajja munange mututumirako era kyobola nga tusooka ntuga nti abali mu Amerika tubabuuzaako abali e London tubabuuzaako abali eno tubabuuzaako naye abantu bangi abankubidde essimu nga bava ku TMO ate ne tukola Jjajja Jjumba kankutwaleko wano abantu bangi babonyaabonyezebwa mu nsi nkusanze mu ddwaliro ebizibu ebibaluma nze nzize mbiboogerere abamu basirika ne beekuniza ate n'amala ng'akukaabiridde ng'afunye ebizibu ng'abantu ekibatawaanya byakika kye bayita ebyekika bimulemesezza kwegamba ayina ebyekika ebitaatereera kye bayita ebyekika ebitateredde kyeki era bwe kiba gyekiri kisobola kutuusaawa kuba basinga babonyeebonye ne batuuka ku maze abantu beevuma ebika mwe babazaala abantu beevuma amayumba mwe babazadde abantu beevuma bataata bamaama nti twasigaza amannya nti Jjumba kankaka n'osigaza nti neddira kinyomo naye buli kika bwe kyali kitondebwa okukisaawo eyo okuva eri kyetonda wanga Namugereka Gululiiso ddene kyaweebwa obuyinza obukuuma ekika ekyo waliwo ekikukuuma nti oli wa kinyomo waliwo ekinkuuma nti ndi wa nkima era waliwo ekintu kye bayita ennono kakati ebyekika mwe muli ezo empewo obwedda z'owulira zennyinnyonnyola nti ffe tusamira okusamira ekigambo busamize kitegeeza okussa omuze omuze omubi ogw'obubbi olubale bw'aba kubanja ofukane ku buliri omukazi n'akuddukako lubale bw'aba kubanja ng'oliko ebbanja ne bw'ogenda omusajja aba takulabawo byebizibu ebyennyini lubale bw'aba kubanja tosobola kuzimba lubale bw'aba kubanja ate abantu tebakyasobola kukola nsonga ezo wabula ensonga ezo tuzikakkanyaako eriyo n'abantu abaliko empewo ng'aga nti nze natambula nagenda mu nsozi nakola bwenti bandagula byalema ffe kye tuvaayo kubanga kankaka kye njagala okutegeeza nti nze nasamira nze natereza lubaale ennyumba eyo girabe eyo gy'otunudde ennyumba gy'olaba emabegaawo egenda myaka 3 ng'eri bwetyo naye gwe olowooza nti myaka 3 olowooza emabega yali yenkanaki ago ge masaba agaali gasinga okubeera amalungi mu mukono era amasaba ago ga ssubi kubanga nze jjajja wange yagaana ennyumba ze azaagalako ki ssubi ate essubi eryo litegeeza nti omwo mwe muli essuubi naye kati gw'olowooza okusereka ennyumba ezo ne zibeera nga zibeerako essubi olowooza kikositinga ssente mmeka naye ye byayagala bw'ogenda okutunuulira mu kalica ffe twasigalayo mu buwangwa n'ennono nti waliwo ne neeteekateeka gw'okimanyi nti waliyo olubaala agaana amabaati
wali olubalagane sabe ly'ebbaati kubanga enkuba eno lutojja ne likubako bweriti ng'oluusi afuna obutali buki bumativu kakati lubaale waliwo lubaale nga ye ayagala ssubi eryo nga kwoliraba lusenge nti olumba olubadde lusenkenya abantu balina oluyimba lwe bayimba mbu teeteteete lino teete namukandula era wansi omwo ojja kusanga mulimu etteete naye tunuulira ebweru nga bwe wafaanana ng'olowooza ennyumba ezo zaali badde teziriiko mabaati naye olw'okuba nti kankaka ndi mukadde mu bujjajja ensonga mu buweereza bwange nti obitunuulira nga bikadde kakati mu bukadde obwo kyova olaba ndi bagamba nti obukadde magezi takubuulira kyakola ki kyamukaddiya kati mu bukadde obwo mwe tusinziira tusobole okukola ensonga zonna nga bwe zifaanana nga tuzikola mu nnono mu wuzi ne mu lukoba era mu bigambo bino byenjagala okutegeeza ssebo nti abantu baffe abalina ensonga ezifaanana bwe zityo ze tuyise ebyekika kuba nagambye nti wali abantu nga tosobola bajjanjabya ddagala nga ajja kukubira bukubisimu omugambe nti weddira kino olaba kino olaba nakino olaba nakino kino tukikole bwetuti ng'omuntu omuzza ku layini ng'era atereera ng'abeera bulungi. Jjajjajjumba nsaba nkubuuza ebintu bino mu kifo kino mwendi biggweeramu omuntu asobola okusimbula gy'avudde n'asuubira okuvaano ng'embeera eteredde nga biwedde ng'omuntu oyo ali bulungi omuntu oyo ng'alina eddembe biggweeramu kubanga bw'ogenda okulaba ennyumba ezo zonna nga bw'oziraba bwe ziri oba bw'ogenda okulaba ebintu ebyo buli kyoto ky'olaba buli ensonga wano eggweerawo oba yampewo nga gw'owulira nti weetaaga kuteekerateekera mu mpewo empewo ziggwa embaga zaazo ne tuziteekateeka bulungi n'osamira ne weeyagala n'oba n'eddembe oba kabaka bulamu oba Ssewamala oba Kinene Batenda oba Kinene Nnyumba oba gwe kyomanyi ensonga ziggweera mu kankaka omuntu ne bw'aba agwa nsimbu lubaalo oyo yasuula abantu ab'ensimbu ate atamanyi kimutawaanya nga bamugamba mpewo naye nga tamanyi kikaaki ogenda kumpaliriza nkutwale ewali omweso nkulage we tutuula ne tukebera abantu ne tubakebera ne tubalagula ne tugaa nti kino nakino 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 kiri bwe kiti oyinza okumpaliriza ne nkutwala mu nnyumba ya jjajja ebintu byonna n'obiraba nti omuntu tumukeberera awo ne tuzuula ekyo ekimuluma ate n'omulala ayinza okukubira akasimu kaakaka omanyi osobola okuba ng'omanyi kyoyagala kituufu nga buuli awo n'ogaa nti nze manyi kyenjagala n'onkubira essimu njagala kino njagala kino njagala kino nange nenzirayo nenteekateeka jjajja wange netukola ate n'obeera buki bulungi n'obeera bulungi yewaawo amazima nkitegedde bulungi nti ne bwe kuba nga kyenjagala sikimanyi era obulamuzi obubatuddemu busobola okunyambako n'enkebera nyina ekintu ekimbobbya omutwe be bantu abaloga bannaabo ekintu ekimbobbya omutwe kubanga ene wamuwali obulamuze ate tuwulira yeewava ababuzaako bali emirembe kantegeere ne sayidi eyo eryetya aya abantu bagamba agundi yandogaana ngenda wagundi kankaka abantu baloga bannaabo nga bw'olaba nti bayibuli ekugamba nti nga bwe kyali olubereberye era bwe kiriba ekigambo ddogo si ffe twalireeta nti buli we bakuteerawo obulamuzi kitegeeza wabaawo omusango ne balyoka bakulamula si bwe kiri kakati olowooza omuntu singa aba yakola munne ekibi katugeze yakola munne ekibi olowooza obulamuzi obwo bukola butya kitegeeza tugabana ebibonerezo titulamula birungi byere nkutegedde awo kati omuntu ayinza okugamba n'akugamba munnange abo balogo naye kye yakola takikubuulira nga naye yaloga abaana ba banne nga naye yakola ebintu byonna yereero obuyinza bwa jjajja nga bungi katusaba kakkanyemu tumalirize puroguramu eno kakati naye
nga yakola banne bibi abantu baloga abaana b'abannaabwe ng'olowooza bwe tuba tunuulira ne tubaleka bulesi nti mukama yeebale mukama yakuwa omukono ogwa kkono n'ogwa ddyo yakuwa ogubala ebirungi n'ogubala ebibi obulamuzi bwonna yabutukwasa ate ffe twabukolerera kakati omuntu bw'aba akukoza ekibi kankaka oluusi tubuuza omuntu nti gw'oyagala ki eyakola ekibi ekyo omutegere oyagala tukolere tutya kubanga n'omuntu ayagala okulabako katugeze omuntu agenze mu kooti bwe bamubbako ettaka balimuddiza neyabadde alibye ne bamuwa n'ekibonerezo ne fayini kati fayini eyaffe tugikuwa abantu bakulabireko bwe bamala okukulabirako ng'ofukamira ng'oga nti banaye bansonyiwe lwakuba abantu abaloga bannaabwe tatera kuvaayo kumulaga nti ye yamuloga kati nammwe abaloge mujje tubajjanjabe tubajjeko eddogo abaloge yazza omusango nga tasobola kujja wakankaka kugamba nti nsonyiwa bwe basobola okujja ewammwe ne mubayambako nanti abalogesa mpewo abalogesa ki mpewo teri muntu alina amaanyi gage amaanyi ago g'obutonzi ate ge tulina kati twegayira ne tugaa nti mukama wange ategedde naawe omutango mu mpewo ezo era ne ziddayo ne ziraga nnyinizo nti kino kiwedde naawona n'atereera kubanga waliwo akuloga naye nga tasobola kukola ki kuvumula era tugaa nti akuloga si yakuvumula kale nno naawe gwe baaloga obulozi wadde ng'okimanyi nti wazza omusango naye nyamba bamala okukebera nyamba ombuulire nti kituufu omwana wa mujja wange namuloga nange nsobola okutaasa obulungi naye bagenda ne batuuka eno ewaffe nga naffe tebaagala tubuulira mazima ate n'omala omubuulira amazima nakakati jjajja ekyo kirabye otya kati ate oba otegedde ndiko obulamuzi jjajja Jjumba wanjisebo soke tusimbewo akati nkwebaze obuyinza bubadde bususse n'osaba mazima mbulabye bukendedde tusobole okumaliriza puroguramu eno amaanyi ngalabye weegali wano abatulabye eyo empewo n'embeera y'obudde ebadde ebula kusitula kamera eno naye kati ndi bulungi byongiraba wabweru ekyaliyo naye wano we tuli ekendeza amaanyi ebintu ebyo oluusi tubigamba abantu naye ng'abantu oluusi tebaagala nakubikkiriza kakati ogamba osobola omugamba jjajja munange gira otulindako tumalirize puroguramu olyoko enkuba eryoka etonnya era nekiba bwe kityo kubanga twatulwako obuyinza tojja gwe kwata kamera nti kanjijjawo munange enkuba egaanye katonda owaffe mulamu awulira ate ayogera kyerabiddeko n'agange nja kuwumbawumba emboozi eno kubanga ensanyudde kankuze wali waliwo abantu abaloga bannaabwe n'obusungu ne mubawa ekikolo oba ebikozesebwa ebyo bye batwala bye muba mutaddeko obuyinza obukola ekyo kyaba akusabye n'okimuwa najja abiteeka ku mizigo ebintu ebyo mulimu ababifuliramu obuzibu abalala njagala ontangaaze nyinza okubuuka eddagala mu masaŋŋanziro eritali lyange ne linkwata ensonga eyo si kintu kyangu tosobola kubuuka ddagala litali liryo ne likwata wabula waliyo abantu abategera eddagala n'aliraamiriza bubi kakati naawe ng'oluusi toli mugange nga tebakuganga nojja ogwa mu mbi waliwo abaliraamiriza nga bwasanze kati nze nzija nsaatuuka ndi mwereere nekikwambala n'ogenda ogwa mu mbi kakati kyenjagala okutegeeza nti ffe ekifo kino kiraba mu buteketeke bwakyo si kyange nzekka nga Jjumba nti olwaleero kankaka gwe Lubaale yali mukolo nti bakulagula Lubaale akutawaanya tujja kuwummuza Lubaale mu ssaba eryo jjajjaawo ayagala ennyumba ey'essubi tujja kuwummulizaawo nti we tugenda okukokoolera ffe titukolera mu masaŋŋanzira titukolera ku mizigo
nti okuva olubiri gye walulaba okuva gye lutandikira gye tubadde tukolera naawe mpaka ewali ennyumba za jjajja n'okweyongerayo olubiri luno lutudde ku eka 2 ate lwonna lulyo cupayi tewaliiko ne bwe tujja wano tukalira paakingi yo nawe tuba tuteeka nti wamu waliwo ekiteekeddwa ate luliko ekikomera lusibe luli munda bw'onojja wano kola ensongayo egenda kuggweeraawo bwe tunaba twagala oluzzi mwe luli mu lubiri muno bwe tunaba buli kintu kyonna kye twagala okukolerako mu lubiri mwe luli muno kakati njagala nkubuli oba kino nkyogere naye kankyogere mu balogo bano nga baloga abantu waliwo toilet nga baali bagigendamu kabuyonjo naye nga kabuyonjo eyo tekyagendwamu nti tekyagendwamu muntu yenna kubanga teri muntu atagenda mu kabuyonjo kati bayinza okugamba nti noonya kabuyonjo eyo takyagendwamu naye okimanyi nti ne mu lubiri muno nayo njirina Serious? Njirina nga yakola emyaka ga 25 neewummula nali njimenyawo jjajja nakati njagala okiraba kakati singamba ekyo kyeneetaaga nakyo kikola ki sijja genda kusaatukira buli wamu nze kanka kasiwa muntu ddagala litwala ku mizigo okujjako ng'osobola olinaabira mu kinaabiro kyo siyina kintu kyenja kuwa kyensittaza bikiwa kimbuza nti bwajja bigwerawo wano tukola ensonga y'omuntu ne tugimala ate olubiri sirulimu nzekka olubiri lulimu abaweereza bamaama banaazibwa bamaama abaami banaazibwa baami ate abantu bange mbeekwatirako nze ayogera naawe nze kennyini kubanga njagala nkubulire mukulu kankakolaba kati nga bwe tuli wano abantu baagala nnyo nti jjajja Jjumba naamufuna naamulaba mbeerawo wano okuva ku Mande mpaka ku Sande ku Sande lunaku olwo lwe lw'abaana bange naye mbeerawo wano okuva ku Mande mpaka Lwamukaaga olwokusatu tubeera mu nsonga za nzikiriza ey'obuwangwa n'ennono olwaleero njagadde ndi puroguramu ez'enzikiriza tujja kuzikola TMO bw'anaaba atuwadde omukisa naye abantu ne bwe tunaabagamba bakkirize teri akkiriza nga mulwadde teri akkiriza nga omutwe gumuluma abantu ne bwe tunaabagamba baagale bajjajja baabwe teri ayagala jjajjawe nga mwavu nange okutuula wano mbakolereyo puroguramu njogera ya nnaku zino nti nange nnina ku kamuwogo tunuulira nemugaa nti Saaba Kabona emmotoka yagiina alina amaka enneeteekateekaayo erabika nze neyankaka tuve mu mukwano guli ntegeere n'ekikufudde ky'oli owanga nti nze natereza ensonga zange nemmanya nti bwe sirizitereeza ezange nyinza obutakufaanana okitegeera kakati abantu bangi nga basawo ba kinnansi naye nga bali bubi nga n'erinnyo talisenya tubadde mu covid emmere ng'omulaba muyala abantu tibakola naye kanka kanze nnima nina amaduuka gange nina emirimu gyange nti omuntu agenda okujja twogere ku by'obusuubuzi already nga mbimanyi omuntu agenda okujja twogere ku by'empewo nga mbimanyi agenda okujja musolovingira ekya bizinesi omanyi obugirimu bwe tunayogera ku ky'obufumbo era ndaba nesenga kulannama bwe tunayogera kugamba agenda okujja ku nsonga ye ng'orede ngikola ki naye waliwo abasawo kaka kagyebali eyo nga toyinza nakuyimirira n'omugamba munnange nze ndi wano naye jangu otunule ne mu kamera y'abantu abantu bavaayo n'ajja n'ayogera naye ng'okumutuuka mu maaso nga yoyo kafenyire ebbuga lya RBC nze batinatyemu nze bwentyo si bwendi ate mmanyi embeera y'akasente kankaka embeera y'obwavu ngimanyi obwavu bwannumako mmanyi omuntu bw'ayita embeera gy'ayitamu nga muki nga mwavu kakati mu nsonga eyo abantu baffe mmanyi obulumi kugamba mmanyi bye beetaaga n'abantu baffe katubabuulire kituufu muwe emibiri gyammwe ekitiibwa otunuulire omusawo agenda okujjanjaba ng'ajja mu mubiri gwo
kituufu muwe bizinensi zammwe ebitiibwa otunuulira omusawo agenda okukolera bizinensi eyo ng'ajja mu bizinensi eyo kituufu muwe bakyala bammwe obuvunaanyizibwa mubasindikeeyo yennyini gye basaanye okugenda naye osanga omuntu n'agamba jjajja banfera gundi yankola bwati nankola bwati ogenda okutunuulira gye yalaga ogenda okutunuulira gye yalaga nga naye bwe batunuulira mukazi go mwe yayingira ne bwe yali akyama yeekweka bwekwesi kakati gw'osuubira kukolayo ki bw'abanga Lubaale akola tulage ku bantu Lubaale akola biki lwaki akolera ffe nga mmwe bennyini abatuwako obuyinza bw'okugaba ebyenfuna ate ggwe olibanga atabwagala abantu bw'ogamba nti ngenda bakolera abantu bakolere basooke balabeko era kyenvudde gwe tombuuza bulijjo ngamba jjajja ntwalako mu lubiri kunze twogerere wano naye olwaleero njagadde abantu balabire eddala ekinyusi gye tuva Jumba bw'agamba nti waabujjajja kituufu waabujjajja omuntu bw'akwata ekkubo nti ajje wano obadde awo n'owulira nti ekikomera emiryango olubiri owulidde ng'omuntu akuba kade kituufu tokawulidde nange kennyini lwakuba atezebwa emanzija efeesi kati baagimanya kakati omuntu n'akuba akadde ne kambuka mpaka eno ne bagenda ne bamugulira geeti n'apaakinga emmotoka ye waagipaakinze naye omuntu n'opaakinga emmotoka n'osanga ne laputopu yo bagigjeemu laputopu ate kigenze nawala ngenda mira teziriiko tozisangako naye fe obwojja n'emmotoka bagigalira munda ne bagikuma kwegamba n'obeera awantu awali awayonjo ekyo nno nkikubiriza eri abasawo betukulembera nyenze mu kitundu ekyobukulembeze nti abasawo baffe abantu bemujjanjaba bantu baggwanga bantu ba Katonda bantu ba Ssaabasajja Kabaka bantu ba gavumenti abantu abo balina famire zaabwe bassebo ne bannyabo mukwate bulungi abantu bassebo ne bannyabo muyina okumanya nti omulwadde gw'okozeeko abeera muzzukulu wo tutulwako obujjajja omuntu tiyeebaka ku muntu gwakolako naye ogenda okuwulira omwana omuwala yagenze wa jjajja w'abaana ate nze banjagadde nze munnange yaŋŋambye nti ajja nakunkolerako obwerira agenda kusiga obulwadde waliyo endwadde Lubaale zaatajjanjaba Lubaale tajjanjaba siriimu wadde ng'abamulina tubafumbira akadomola nakakkanako naye tetumuwonya Lubaale ojja kumusanga nti ayinza obutajjanjaba kansa naye bw'ojja n'otegeera Lubaale ate nyinza okutangira okufuna kansa Lubaale tajjanjaba covid naye bwe tutuula ate n'otegeera ebireeta covid ate covid tusobola omutangira nga tuyise mu ssabo nti Katonda bw'oba oliko amabanja agakubanja ofuna ebirwadde ebibi ebijja ne bijja nga bikulumbagana ne bijja nga bikwata ebirwadde ebibi neera omanyi wantu omuntu oliko amabanja naye kati gwolaba kankanga bwe ntudde wano nga bakugandisa Kabona yalwadde siriimu nga bakugandisa Kabona yalwadde kansa kitegeeza Katonda wamunyiiza omuntu bw'asinga ŋŋamba nti njagala gendako wa Jumba mukwano gwo nga mukyala nakitegeera Jumba Lubowa yalwala siriimu okumugamba najja naye mugamba wegendereze Jumba oyo alina siriimu okitegeera temusukka kukujjanjabwa kitandika n'okuntiisa ne okwogerako obwogezi mazima kubanga kati njagala otunuulira abaana nti n'otunuulira musawo wa kinnansi n'omusawo akwataganya amacupa ga bbiya eno cupa ya bbiya eno atamidde kati oyogera na mwenge oyogera na muntu nze kanka kasinywa mwenge siina kyenywa kitamiizi nga bwondaba wano toyinza kunsanga mu bbaala tosobola bajjajja babana mukuuma ekitiibwa kyammwe omusawo w'ekinnansi bw'omusanga akwataganye n'amacupa ga bbiya osooka kuwaayo mwenge okukolako tegeera nti gye binaggwera ogenda kunzika oyogedde na mwenge kubanga abaaguteeka ku mutwe muyina ebintu bye muyina okumanya bassebo ne bannyabo gye mulaga nammwe abatuula mu masabo muwe emirimu gyaffe ekitiibwa kanka kasaali vuddeyo kutunula mu kamera
ntunule mu kamera nga njagaza ati wali badde n'okugitunula mutofaananika sifaananika tosenya owunya omwenge tosala nviiri nange bwe naali tutta ebigambo bino naalibuuziza abadde ejjumba ebadde cupa ya mwenge okitegeera kakati tulina ebintu bye tulina okumanya abaana abawala balina ebintu ebibakozesa abagundi abalenzi balina ebintu ebibakozesa balina ebizimuzimu abantu beetaaga obujjanjabi kankaka abantu balwadde yajja Jjumba njagala okuwumbawumba ensonga eno bwendi yewaawo sebo abantu beetaaga obujjanjabi abantu beetaaga obuyambi abantu beetaaga obulamuzi abakitegeera beetaaga okwebaza katugendeko ku kitundu ky'okwebaza by'omuyambye abasinga bagaana okudda agamba bonna agenda n'omugamba nti kino ajja kunsaba ente kale nno oba omala okumbuulira okwebaza ate ogira n'oŋŋamba eno mu bujjajja temuwonya siriimu musobola okuweweeza olw'okuba mumanya emiti egisobola okukola ogw'okuweweeza era temuwonya covid engeri gye natudde mu ddwaliro tulina ekirwadde kya covid-19 omuntu azze eno takwatibwa covid kubanga bino byenteebereza wammanga omuntu azze n'emizimu gimukubye asemberedde abantu tewakyaliwo social distance bakuleetedde omulalu ayina abamukutteko ne munda eyo gye mukolera emirimu gino wagoberera amateeka agatangira covid ekyo nno kye tusooka kyova olaba nti buli webaggala ebifo byonna ng'owulira ebyaffe babikwatako olw'ensonga nti abantu bwe bajja tulina okuteekawo obudomolo obunaaba mu ngalo nange sisobola kuyingira mu ssabo nga sinaabye mu ngalo omuntu bw'ajja n'ayingira waliwo kye bayite amakula oba ekigali sente zino ze zisinga okutambuza covid mukulukankaka njagala ojje weetegereze sente ezo zitambuza nnyo ki sente ezo aziteeka mu kibbo ne bazisanitalizinga kakati bwe bamala okuzifuuyirako ekibbo kibeera mu makkati era ebifo wetukolera kati twateekawo n'olukomera nti omulwadde atuula wali yekka awandiika atuula wali ate gwe jjajja kubanga jjajja ye tayambala masiki kati mu butambala masiki atuula wala kubanga lubaali tasobola kuteekako masiki jjajja tayambala masiki tasobola ate kakati gw'onoogamba kawumpuli oba mukasoba lubowa nti yambala masiki kakati ye atuula eri wala kakati n'ono omulwadde n'atuula wala ate ne mu nnyumba eri mwe batuukira nayo emitendera amabanga manene tetulisivinga abo abantu betusobola okuba nabo ate tugoberera amateeka nti ne bwe babijjula era titusukka bantu 20 kubanga abantu betukolako ba gavumenti ate twetegereza tulisivinga abalwadde bano bakusitula abokusitula abo nkwataako akene n'endusu kubanga waliwo ekirwadde kya covid ojja kulwaza abantu abalala era nze nkola lifaalo nze nkolagana n'eddwaliro Mukono hospital tukolagana omulwadde wano bwe mulaba mpandiika bwandiso bakasimu nga bamuteeka mu motoka nga bamutwala abamu omanyi balina omuze gw'okubalemera ng'aganja kiwonya mpaka muntu lwatuuka kwannemye nze nga banalifaalu abantu babateekako n'amazzi kuba omuntu bayinza omuleeta nga amayembe gamunyweddeko amazzi n'empita dokita n'amuteekako amazzi kanze bwe mba nkola ku muntu ntwala obuvunaanyizibwa bw'omuntu oyo kwegamba abalwadde baffe nabo babeere nga bali bulungi era mpita oluusi nina dokita gyali emulaga eyo mbadde ngenda mwogera naye amuleke najja namukola geno testi namukebera netuga nti nedda kino nno obadde olowooza nti bulwadde buzungu naye kati ekibumba kino katukiwa eddagala naye wano olimu obulwadde bwe buti ate omuntu bw'aba mulwadde wa sirimu tumukubiriza okumira eddagala abantu bano buli w'obaseevinga nga weebali balamu era ekyo tukiragirira n'abalwadde gwokimanyi nti ku ddwaliro luno tuyinawo emmotoka ey'eddwaliro nti omuntu ne bwe tumukolako nga tasobola kutambula tumuvuga ne tumutwala
Serious? Tumuvuga ndumutwala tulinawe emmotoka ey'eddwaliro ne tumutambuza. Nze abalwadde bange kanka kabafuna service nga b'ekyemisana ku ddwaliro kubanga abantu bazze tewali mu hoteri tewali mmere abantu mbawe emmere. Abamu oluusi batya n'okujjayo bajja beekweka enjala n'emulumira n'eyokuniza. Abantu mbawa caayi. Mpulira. Abantu service tulina service emala. Abantu tubawa amazzi kubanga tutegeera nti omuntu ono gw'okolako yeewuwo ng'era bw'olaba TM oba ogiraba bwefaanana nti olwaleero ojja kusanga nga TM erina service zaayo packaging yaayo era kyovula nti njagala nnyo okutuula ku online television eno kubanga eri organized. Kale nno naffe tuli organized gye tukolera. Era nja kukusaba bwe tumaliriza wano nsaba ndabeko ku bintu ebyo biyinza okukoma kubanga kye nalabye ekya security ekyo kisitankana nze nzija wano nenzigulawo emmotoka nenzigyamu ebyuma byange oluusi neerabira n'okugiggala sisangangako yadde akasaanikira ka soda akabuze. Ekyokubiri amazima neeno naye okujjayo si ffenna nti tujjayo privacy y'abantu ababeerayo situnuzangayo ku kamera gwe gusoose ate nayo ngitunuzaayo neefuga kubanga eddwaliro lirimu abantu. Naye nja kusaba nti kintu kiri ky'oyogedde distance eri wakati wa kabona n'omulwadde ngirabeko. Ekirala ndabe noona akuyambako gwe muyita mutya gw'ogenda naye wali ye mukongozi kakati oyo aba aweereza jjajja naye waatuula ndabuba tebamikisinga nnyo naye olabe atuula atya akola atya ebintu byonna bifaanana bitya byonna tugenda bikola byonna kulwa TMO n'abantu baffe abantu katubalage n'abasawo b'ekinnansi nabo basobole okumanya kubanga puroguramu zino tizirabwa bitukolako bokka n'abasawo b'ekinnansi bazikola ki ebintu bino yinza okusanga ng'omuntu ataddeko comment naye nakugaa ndi waliwo muyimbi omu yayimba ndi waliwo abatanjagala naye ennyimba z'ennyimba beggalira ne baziwulira mu kisenge kakati eri abantu abeggalira eyo n'awuliriza ebigambo byaffe nti saavisi zino tulina okuzanguya zibeere nga zituukirikika ku bantu nga zituukirirako nti nabategeeza ne mbaga nti tujja kukola puroguramu y'okusinza abantu bagirabe maaso awo wadde tutandikidde eno abantu tibajja kusinza nga balwadde kakati muvanyuma kuva mu puroguramu eno tujja kukola ne puroguramu ez'okusinza abantu balabe kubanga kaga katuli mu kuzimba sinzizo ery'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono eddene awo nja kuteekawo nnyesira nja kwagalawo nnyo eriri nga mbuwumbi 2.5 nakiwulira ne ngamba kati kantegeera awo kati puroguramu eyo ejja kuba nnamba kubanga abantu baffe gye bali eyo nga baagala okutudduukirira kati puroguramu y'essinzizo tujja kugireeta nga yo namba tujjeyo obutereevu n'ekitiibwa ky'obwa Ssaabakabona katusooke mu kuyita mu kitundu eky'obujjanjabi kubanga abantu kye basinga okumanya ate tujje tugende mu kitundu ekyo ekyaki. Njagala nsembeyo n'ebigambo Ssaabakabona ebimaliriza puroguramu eno. Mazima ddala abantu bwe bajja mukono eno obulamu bwabwe bukyuka ddala ebizibu bye biwona. Kituufu abantu obulamu bwabwe bukyuka kanka katukyusiza obulamu bw'abantu. Nze mukono eno gye mbeera omuntu akyamira wali ku Christian University gye bayita Bishop Stage ku kkuba erigenda ku UCU n'ogamba wakaboda ntwale wajjajja Jumba kumpi n'ekibuga Mukono si wala era ffe tuli mu Mukono municipality naye abantu bwe bajja gye tuli abantu bwe bajja gye tuli abantu bawona. Abantu bwe bakwata essimu n'akukubira n'agamba nti Ssaabakabona nkubidde kubanga nze nkulukanka k'essimu eyo gye nkwata eya 0772623884 manyi nti kozi olumu oba wagibateerako kyenja okukola
program yo yajiwuliriza nnyo mpulire obwendi kizuula nga njikola nga njiwuliriza kuba nze mulabi asooka nti abantu kibayambira ddala ennamba egenda kubeerawo wansi bwe mukola programu zino mundeetera obuzibu abantu bankubira bambuuza ebibuuzo tesobola kukola ki kati nze abantu mbasaba bw'alaba Jjumba ebibuuzo byo biyisize eri bannaye ndi wa mukutu siri wanzikiriza sijja bisobola omuntu bwakubira akasimu mwongera okunnyonnyolegana ebigambo oluusi bye mutasobola kunnyonnyolegana wano naye njagala okutegeeza abantu baffe nti sitwalize mu kamera muno ng'abantu tebafuna abantu bawona nze itamala emirundi yaŋŋamba nti omuntu bw'aba muyaaye tawangaalira mu kintu kusukka myaka 2 abantu singa beegamba dda nti ewooyo tokola ki togendayo bakkakkana mpaka lwe baggwawo n'osigala kyangaala obanga okoze emyaka gino bujulizi namba emu okitegeera ate n'obeera ng'okolera mu public ng'ensi ekutunuulira n'ekulaba kale nyinza obutakyewogera nnyo kugenda wala naye abantu bawona kansembeyo nga ŋŋenda eri waliwo abantu bemuwa obujjanjabi mu ddagala ne balikola bubi ne libaddira abantu kye basinga okutya ku nzikiriza y'obuwangwa n'ennono n'okujja mu masabo kwe kugamba nti bwe naatwala akadagala akanyambako okutunda edduuka lyange nange lifuna abantu babizannyamu firimu nti likuddira nekuttira omwana likuddira bw'oba wafuna emmotoka neekutomera oba mu kaseera ako bannaffe bali ab'eddiini ziri ez'abazungu babavumirira nga bagamba ebyo bimala ne bikuddira bibanja omusaayi obujjanja buno bubuwa abantu bubuwa bw'akaseera bumala ne bubeefuulira afe kankaka abantu betukolera mu bujjajja wonna fe obujjanja bitubawa bwa bbanga lyonna bwe nkulaga abantu bempadde oluzaalo nina abaana kati abamaze yunivasite nga nze nagaba oluzaalo olwo ng'abaana bamaze yunivasite abaana bw'omala omumuwa ayamumuwa tamala n'amunona ng'abaana bamaze yunivasite nja bakulaga ekyokulabirako nze kankaka omukazi oyo mbutazaala mbu omukazi tazaala mbu omwami tazaala ebyo bintu byange kakati nti tuwadde omuntu sente akoze afunye omukisa gwe gulongoose mbwate ajja kudda kubanga nawulidde oyogera ku kintu ky'okwebaza omuntu bw'ajja okwebaza kankaka tibakukaka muntu mazima nti olina okukomawo weebaze omuntu oba akugulidde suuti omuntu oba akuwadde ka pafyumu omuntu oba akuweereza kiro ya nnyama omuntu akwebaza olw'okuba nti akwagadde njagala nkubulire kankaka situbeera ku mukutu gwo guno abantu abalaba tyemu abafuniddeko saaviisi bali bameka abakubira akasimu nti weebali kubanga nze ndaba kale kati kambuuze abaana b'omugenzi Kirumira mulowooza bafuna saaviisi yenkanaki naye abakazi ba Kirumira bayinza n'obutakubira abantu bameka bawukoledde nga bakufunyeko saaviisi naye nga tibakukubira na ssimu era ndwawo nkifuna mu bantu balubatu nnyo buno bubaka nze nabadde awo ng'oyogera ku musajja nerabidde n'omutumira naye maze ne mutumira Kiwana nkooyoyo Kiwana njagadde njogere lya Kiwana ategere nti mulaba naye nkooyoyo noga nti akati n'olwazi nga lwalema nalwalubotola nalukugirawo nakufunira amazzi okiraba kankaka eyo si saaviisi olowooza abantu bameka be babbye naye ekyo nga gwokikoze ng'abantu bafunye mu Kiwana amayumba nze nina ekizibu bwe mbeera ku mukutu guno sibeera ku mukutu nga sigugoberera siwa abantu puroguramu z'abalala sizibeerako kakati owulira twogera naye gwolowooza abantu abafunye mu Kiwana bali bameka naye gwoluusi bakubira gwolowooza abantu abafunyemu abo eddagala ly'amaaso biki golooza bakubira
kakati buno basebo ne banyabo buweereza tutuukiriza buweereza sikukolako mu kudimandingo gye neebaze eno saaviisi yange butonde bwange nina okububawa si bwe ngendo wa poliisi n'empabayo omusango nankwatira omubbi nti nina okumwebaza mulimo gwe era gwe gumusasuza kyova olaba nti ekitundu kiri ekyokwebaza okufumba ebijjulo oluusi saakyogeddeko okuggyako ng'ekijjulo oba okwebaza nga kyetaagisa okwebaza kuli eri muntu mazima kubanga omuntu oba ataddewo amakula ge 3 mukebero oba mutwalo oba 2 oba 5 kakati ati oyagala akwebaza eki ng'ate saavisi yagisasulira abantu kibadde beeralikirire bagamba abasajja abo abenzikiriza bwakuba omwana n'amala okukula ate bw'otaddayo kumwebaza omwana oyo afa obanga wagendayo n'akufunira omulimu bw'oteebaza bakugoba omwana bamutwala mbafaza ne bamubatiza ne bamutwala mbasiramu ne bamutayirira ne bamutwala mbapasira omwana kiri buyinza bwatutulako kuva eri Mukama Katonda si kudimandinga abantu kwebaza era mu abasawo b'ekinnansi babadde badimandinga abantu nakuwa tiwanneebaza guno mulimu saavisi zaatutonderwa kankako obutonde bwange ndi mujjanjabi oli oba alina oba takola ki era bwe sijjanjaba bantu mbanziziza musango kati ekitundu ekyo ekyokwebaza mpulira abasawo mukitaddeko nnyo bada tiyeebaza ebyo ndowooza tompulira nkuŋŋa mbyogere ekyo si kituufu nti ojja kudda nina kye nakkolera okomewo neebaze tusigala nga tuwuliziganya era omulwadde akomawo ng'alina ekirala kyakwagaza ng'alina ekirala kyakwetaaza kiri kyajjajja kyayitamu mbadde nkusaba onkwatire ne ku kino omwana wamuwa olumanyo kakati asoma bulungi yamaze okusoma mbadde nkusaba omufunira omulimu saavisi ezo omuntu bw'oba mukozeko bulungi saavisi tiziggwa kubanga abantu balina ebizibu ebyenjawulo ate ku buli ddaala wabaawo ebyetaago ku buli ddaala kubako ebyetaago kale n'ekitundu ekyokwebaza ndowooza nakyo oluli saakikuzzemu bulungi naye kati nkyanukudde fesi tuyina ddagala nti bw'onooliwo omuntu liteekaawo nti lijja kutta omwana tetuyina kintu kye tukozesa musaayi gwa muntu zino engalo kanga kaba zitunulire zitukula ate nange bwontunulira olaba nga ndi musajja mutukuvu situnula nga kikolimo ekyo kyakusaanyaawo bantu omulemo gwe tuleeta wano gwakuzimba ggwanga lyaffe mubeere bulungi mweyagale mubeere bagagga mubeere balamu mubeere bawangaazi mweyagalire mu nsi yammwe muve mu kudaagana eyo y'ensonga etuleeta wano naye si nsonga nti mutwebaze mutuwe sente nedda neyanziza ekitundu kyaffe kino mbakubiriza mwenna abalaba programu eno mugijjeemu okuyiga n'okutegeera kaakati lwaki ffe TMO online television tukwata ku nsonga abalaze batya abantu alowooza olw'okuba musabi nnyo bw'anaagenda ku ssabo olwo gy'anadda ewaabwe nga bamuzaalukuka olwo gy'anadda ewaabwe kyokka ekineewuunyisa ate si muze munkubira ku TMO abasinga musanyuka ne mulaga nti mubadde munyigiriziddwa nnyo olw'okubulwa obuyambi obuki obutuufu kale nno gw'alina kyonna ky'obuuza nze sirina maanyi gantuulako sirina bwe gabanga lina gange sinaba kuweebwa buyinza bugagabanya sijjanjaba obukugu bwange ate bwe buli wano mu ndabirwamu eno ffenna mmwe mweraba gye mulabiramu Jumba Lubowa aligaweesa ngenda kubasaba era gya Jumba nga nkusaba ku guno gwali badde mulundi gwange gwakusaba kkiriza abantu bakkubire kubanga ebibuuzo bimpitirirako ne banyiigira abantu kati saawa eno tubadde tukola pulogulaamu bameka abakubye nga kati banyiivu nga sibazzeemu nga tobazzeemu amazima ate gamba okuva gye twatuulidde okuva ku makya amazima ng'oninda nkyakola ku bino nkyakola ku bino obwedde oli awo abantu oluusi zisigala mu mmotoka kati abantu bajja kunyiiga nnyo bw'oba olina ky'obuuza kyonna nga weetaaga okumanya obujjanjabi okuyambibwa obulamuzi okuwonyezebwa okunyigirizibwa kuwali agadde oyogeremu ne jjajja Jumba kirira wansi ku vidiyo eyo kopeko enamba ye y'essimu gijjeeko gyawule ku ya TMO ng'omukutu
eriko erinnya Jjumba Lubowa Ligaweesa omubuuze bye munayogera mpozi bwali bakunyigiriza ng'okomawo eno naye ate ne bwali bakusanyudde era neebasaako leeta ekibuuzo kyo nze amazima abantu jjajja Jjumba ennaku zino omulembe gwadda ku digito olinamu amasimu abantu aga WhatsApp nze neewala ebibuuzo tujja kubawa essimu eya WhatsApp eyo yennyini gy'ogenda okubawa egenda kubanga eri ku WhatsApp kubanga nze mukulu kankaka nina essimu 2 emu nze mbeera naye endala ebeera ku ddwaliro naye ye ya 0772 nze njekwatira nze njanukula bw'oteekako obubaka ku WhatsApp kubanga sente zigenda ku WhatsApp ku gundi ku MTN era ze zigenda ku Airtel zonna ze zimu kati eyange ya MTN yeri ku Airtel nteeraako obubaka nja kubuulira ate nja kwanukula nze kankaka ntwala obudde nnyanukula buli muntu toyinza kunteerako obudde mpozi nyinza okulwawo okukuddamu naye sisobola kuzibya lunaku nga sikwanukudde kintu kikulu nnyo ntwala essaawa 2 n'entuula nga nnyanukula obubaka bw'abantu wabula kyokola nti oteekako bumpimpi butonotono n'enjogera n'enkuddamu ate ne tukola ne solution kale nno ensonga eyo bannaye basebo ne bannyabo nsonga nkulu nnyo wabula mbadde nina akantu ke njagala okugamba mukulu kankako kagamba abantu kaliwa abantu bangi bava kuno ku TMO ne ku line endala basebo ne bannyabo nkubiriza baseeka bwe tuyita mu kitundu kya kulani tukozese kulani yaffe tusabe edduwa zaffe nga bwe zifaanana naye mu kulani muveemu amaliba g'ensolo mu kulani muveemu enfudu mu kulani muveemu embuzi kubanga teziriimu naye mu kulani oyinza okusangayo endiga saddaaka yaabwe bagisaddaaka ey'endiga oyinza okusangayo enjiibwa ezo Nabbi Muhammad yazikozesa nnyo naye muveemu ekitundu kino eky'embugo eky'ebita by'omwenge ekitundu mu kulani kiveeyo kubanga ennyumba zino zirabi kaka kasinga ogisanga mu kulani nga njibikudde ti ndi mukuba abantu tolaba nti kiba kikoze eki kiba kyonoonye kiba kyonoonye eddiini buli muntu asimbe mu layini ye eyo gye yakuguka kiyambe bakalayanti baffe nti wasalirawo gende waseeka ate abeere ng'asobola okusalawo genda mu ssabo asange saavisi nga zaki nga za njawulo saali kyogedde naye olw'okuba nti tulina basseeka baffe abalungi be tukolagana nabo abo abantu be bakkiririzaamu ng'ate oluusi saavisi zemukola ze zimu kale njagadde nveeyo n'ekigambo ekyo si kirungi nnyo tikinyuma nnyo naye bagamba nti abuulira omugezi tategana yenze kankaka Peter ku lw'ekitundu kino wano wetuli ne Ssaabakabona ngenda kuvaawo program tenaggwa kuba nyino balaga njagala nnyo okutegeera oba bw'ojja mu masabo gano oba bw'ojja mu malwaliro gano ate tovaayo na COVID kuba ye tebamuwonya njagala nnyo okulaba oba bagoberera amateeka ga gavumenti njagala nnyo okulaba era nja kwetalako mu bifo eby'enkizo ebitonotono mbibateereko wano kakati tovaawo nkusaba kimu gattaganya vidiyo eno gyongereyo wekuyamba gikyalingire munno kuba yakubeerawo olubeerera si yakuvaawo ku lwa mwenna bwe tukkiriziganya mu kukyusa eggwanga mbasiibudde bweraba kyekiseera okutwala omwoyo gw'omuweerezaawo ku Namulondo ey'obulamuzi aggulirwewo enzigi mu ssalaaliro ly'emyoyo emitukuvu ayise eggulu ligamba byonna ebyamusobako omulamuzi Ekisa